Bw'otwogera ekika ekya COVID-19 ekimanyiddwa nga Delta kye kikyabukanye mu nnyaffe Uganda era okusinziira ku mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Erumbiddwa beetegereza abalwadde ba COVID-19 9 nga baagenze okkizuula nga ekika ekya Delta kye kibazuuliddwamu. Mu mbeera y'emu era ategeezezza nti n'ekika ekireetebwa abatambuze nakyo ky'ekika kye kimu ekiri mu nnyaffe Uganda. Ate ku ezo samples 96 zimaze okunoonyerezebwako okumanya nti ki zino ziri variants ki. Ate ku ezo 13 ezasobodde okwekebenegebwa ziraga nti zonna zabadde n'ekika kya Delta variant. Ate eno Delta variant yesinzeyo okusumbuwa amawanga amalala kwetooloola mu nsi yonna. So tugoberera ebyokulaba nti wano mu ggwanga tewayingirawo variants nga Delta plus n'endala, kubanga mubadde mugoberera South Africa waliyo strain empya. Ono era ategeezezza nga bannansi bwe batandise okwesuulirayo gwa nnagamba mu kugoberera amateeka agaateekebwawo okwewala ekirwadde kya COVID-19. Okusinza ku ye agamba nti bannansi bwe bagenda maaso n'obutajjumbira mateeka gano kyandisobozesa ekirwadde kya COVID-19 eky'omulundi ogwokusatu okuyingira nnyaffe Uganda ng'ate ebadde tennaba kifunako. So si kituufu nti tutuuse mu mbeera bw'osanga tuyingira mu third wave, naye tuze nga tulaba omuwendo gwa COVID guze nga gukendeera. Mulago wabaddewo ebitambula mu WhatsApp nga bigamba Mulago ejjudde, ebyo si bituufu. Mulago ezengeregisitalinga ku lunaku abalwadde abali kufuna obujjanjabi nga bali wakati ya 24 okutuuka nga ku 3, ate buli lunaku kati bafuna abalwadde nga 5 nga si bwe kyali eri nga tuli mu weevu ey'okubiri. Ate mu buufu obw'okugema bannansi alaze nga sabbiiti ejja bwe bagenda okugema bannansi bonna mu nkola ey'ekikungu wabula nga baakutandikira mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano. Ono mu mbeera y'emu ategeezza nga bwe waliwo eddagala eryafuniddwa sabbiiti ewedde ate nga waliwo n'eddala eritunuuliddwa ery'okufunibwa ku sabbiiti etandika. $1,337,000 bakafuna vaccines. Ate tuli mu kukozesa ekika kya AstraZeneca n'ekika ekirala ekya Sinovac. Ekya Sinovac tuli mu kukikozesa kwabo abasomesa abali mu kufuna doozi ey'okusooka. Ekya AstraZeneca tuli mu kuwa abo abali mu priority groups abakaweza weeks 12 okuva bwe bafuna vaccine esooka. Ono era atangaazizza ku bannansi abasiibuddwa ssaako n'abo abali ku bitanda. Ng'otwaliza awamu ennaku z'omwezi 31 gwa August twabadde n'abalwadde 386 nga bano be bali mu kufuna obujjanjabi bwa COVID. Ate ku abo mu malwaliro ga gavumenti wabaddemu 277. Mu bifo ebikuumirwamu prisons oba abajjanjabirwamu abo abali mu makomera wabaddeyo abalwadde abayita mu 83. Mu malwaliro aga bwanannyini bwa private wabaddeyo abalwadde abawera 26. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.